Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri era asisinkanye ab'ekitongole kya Unesco ekyensi yonna nga kye kivunaanyizibwa ku bintu eby'enkizo naddala ebyobuwangwa wonna mu nsi. Bano abasisinkanye ku nsonga y'okuzzaawo amasiro ga Bassekabaka ag'e Kabaka bano bamusanze mu lubiri lwe Emmengo era ne bamutegeeza nga bwe bali abasanyufu olw'engeri omulimu gw'okuzzaawo amasiro gye gutambulamu obulungi. For how you have been standing to protect this heritage. I think the result that we are seeing is not only the reconstruction of the Muzubi as a Lampanga, but it's the revival of the Buganda culture. And we're very proud and we congratulate you for that. Finally, I would like to take this opportunity to commend all those who have been involved in this long journey, because it has not been an easy journey, but everyone has been determined, starting by the number one, that is you. Kabaka bano abategezezza nga Amasiro bwe kali akabonero ka Buganda ku lw'ensi yonna nga kikulu okugazzaawo mu kitiibwa n'amaanyi ng'ekifo eky'ebyafaayo n'okunoonyereza. Destroyed the Kasubi tombs did not only cause unceasing psychological trauma on our people, but also impacted on the economic well-being of our local population that used to offer services to the tourists and other people visiting the royal tombs. Despite the fact that at times we live and operate in times of political and economic uncertainties, we get hope when assistance from an organization like UNESCO and our other partners who value the positive contribution of culture in modern times also come our way. Kabaka Mutebi atendereza aba Unesco bano olw'obugumiikiriza bwe bataddewo ng'omulimu guno gugenda mu maaso kubanga nsaleesale yali yateekebwawo yali yayitako. Culture and development are inseparable. Suffocating people's cultural heritage in any form has diverse effects. It has diverse effects on the socio-economic advancement of the people. It is against God's master plan, who created people in a particular geographical environment but with diverse cultural heritage. Amasiro g'e Kasubi gakwata omuliro nga 16 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2010 naye nga gaali gateekebwa ku lukalala lw'ebifo eby'enkizo mu nsi yonna ebisaana okukuuma obutibiri mu mwaka gwa 2001.